balina hardware kakati modern tiles tujja kujjayo tiles ku hardware eri tujjayo cement. Just right where you are. Greetings to everyone. Thank you so much for the opportunity given. Nze bampita Julio okuva mu B2c era nga ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Ndi musanyufu nnyo eri sister wange Spice Diana kubanga ffenna tuva wala nga tukyambala obusapatu bwa bbulu ne tutambula erubafaawo nga tukkirira bwe twambuka tukkirira bwe twambuka nga Spice akubye akayimba naye twebaza Katonda Spice because look at we now from there to where we are now celebrating 10 years of Spicy Diana as we are celebrating 10 years of B2c music. Thank you so much. Ebyokwogera byandibadde bingi nnyo because it's a celebration of 10 years. But one thing we are going to say, thank you so much to the media fraternity that has pushed the brand Spicy Diana to where it is right now. Because if it's not the media, tetufuna da percent akatutuusa myaka 10. Abatuusa information, music to the people, ne bajja ne batuwagira mu bivulu ne batuwa kasente to be where we are right now. So thank you so much, and to the people that have supported Spice Diana, the fans, big up on yourself. Katubalabe omwaka ogujja nga 10 nga kino ekibadde tukibossinga like nobody else. Basaba ne banyabo amanya batta misteri okuva mu B2c. Sanyuse nnyo okubeera mu kifo kino olunaku olwaleero as we are kick-starting the celebration, the big celebration of Spice Diana 10 years down the road. And we are so much humbled to be part of that big story. We did a song way back in 2016, I think, 15. Spice Diana. Spice Diana is a great artist and a component in the industry. One of a kind. She's one of the few artists kolaganya almost every artist. Simangu atukola, but at least special in a way. Spicy and Source Management, big up on yourself. Thank you so much for playing that role. It's really incredible, yeah? Now, the number one day, twebaza nnyo okutambuza Ebo's Spice Diana for the past 10 years. Thank you for doing this. Abamu musanze along the way, abamu watandika nabo, nabenda wano betwatandikira ddala emyaka. Twagala bifaanana nako, so ebintu tufaanaganya. Tulisanga kufuatiranga yewamu, tulisanga Mabala, TV presenters, producers, abasinga wano betulaba betandise nabo. Era abantu ebisinga tubakoze mu ngeri efaanana, but Spice, thank you so much. Ajeno modi amanya nedoboozi Bobina Soja B2c. Congratulations Spice. Buli mukisanga amaanyi nnyo kubanga nti fe abayimbi abamu abafuna opportunity okolako akayimba ne Spice mukyala wa kabi ne management ye yonna. Big up on yourself manager Roger. Omanyi omusajja oyo akwasaganya abantu ate omusajja ayagala industry nnyo era big up on yourself Roger, webale nnyo wagala industry, webale nnyo okwasaganya abantu ne bafuuka ekintu kimu. Kati nyongera okwebaza abantu abagidde Uganda Radio. Webale nnyo mubalire ddala. We don't take it for granted. We appreciate you all. Webale kwagira the whole industry nti bwe mubeereyo mukimanye kitusiima bye mukola kyonna kyemuteekako engalo nga mwagala industry ya Uganda egende mu maaso. Big up on yourself, tubagala nnyo ate kambajjukize nti nga 10 January
tujye tubagire ka Spice Diana bambi. Mujye ukawagire bambi. Kana kaine mpisa kana kakabi. Muchimanyi ekyo namwe ndowooza mumbeereyo mukimanyi ekikana kakabi. So big up on yourself Spice Diana. Social media mwena media yonna mwebale nnyo okuwagira mwebale kutuusa bubaka eri bafani baffe tubagala ne big up on yourself. Thank you so much. Another round of applause for the B2C. Yes, please. To the sponsors around, we're also celebrating 10 years of B2C in May. So please, you're welcome on board. Nothing to say. Thank you.